Badde kusaba twewe mu space. Oyagala genda kuwumula mu kwebaka kiki? Nga bulijjo bwotera okukola kakati tofaalo ngenda genda mpakinga ebintu bwotera okutambula. Tontegedde. Kanti kwesolumya olwange twawukane. Wewa. Kiki? Twawukane. Tongambye kyesitategedde. Silvia saga tutudde nate tudde eri nafunye omukyalo mulala. Tukyalina kipya kye tugenda kukola. Kitegedde. Ono omwana mpya nafunye. Nze byankoze sibitegeera, sibimanyi, sibirabangako. Tolaba bwe nyambadde. Yangambye nve masuuti, va mataayi. Kati tuzadde abaana twagenda mu kyaki ne tulayira nzirayo ntya ne mbagamba nti twayawukanye n'omusajja ntandika twalayira tutya mu bulungi ne mu bubi buno bwe bubi yes okwatagana nakubadde ebadde bweni nga tetukwatagana naye ate nsaba obyerabiro kuma ekirayiro kyo kyewagamba mu kyaki nti olinjagala mu bulungi obubi buze kati oyagala ndabo biyengeyenge bijjo oyagala kukaaba Matemo, singa kwetandikira. Kasobola ngenda mu kyaki kubagamba. Tukaza nawe situka mumawo. Tuka mu kifo wefu. Sina bwentandike. Utandike ki? Kicho oyagala okutandika. Mwah. John, ekituufu oli mulungi. Ebbanga lyemaze naawe ery'emyaka 3 ndabiridde obadde onfaako. Kyekyo kyobadde agala tuwulire. Mbadde njogerako buyisi wange. Kakala. Tekirina buzibu. Agezaako okudda gye ndi ayagala tuddiŋŋane tubeere ffenna ali ready okubeera nange waka. Ng'ate ekisinga obukulu kiri nti nze naye twetegeera. Oyagala omuzannyo oyagala okusanga buli nga muba kiki eyo gyokugirekera bwoba osanze bubi mutya ekituufu sisaaga kyengezaako kugamba kiri nti ye musajja ntegeera ye muntu asobola olowooza ekintu nga kyekimu budde kye mbadde ngenda olowooza mu bufunze oyagala kuddingana ne ex wo kyekitegeeza Linda kemyaka 3 gye tumaze tubadde kuki mbadde mala budde bwange njagala ojjukire bye nalekawo naleka omukazi n'abaana kululwo nsuubiza ogenda kunja kakati bino kuno kwekwagala kubadde osuubiza Joneti nze naye bikola nnyo ekera abo bikola nnyo kakati nze naawe tuli kuki what are we up to kyekyo kyenkugamba John n'emyaka 3 gye tumaze olemeddwa okuntegeera leka kweyisanga mwana muto ekintu ekitono kyeggamba kyosobola otunuliza amaaso n'otegeera lwaki oba weefuula nga atategeera ng'omwana omuto bw'ati nedda John nedda bino biwedde binsusseeko emyaka 3 gye mmaze naawe biganye okola John oli muzibu ozibuwaliza embeera bwegayizidde bambi kale bweba ngasobeza nsonyiwa naye mutuufu tolina matu tosobola kulaba kikyengezaako kugamba kikulamye otegeera zabintami bye biku bikunkeeyesezza kyenkola bannange saagala bakinkole engeri abantu gye batuyisaamu yembeera yaabwe era naawe engeri gy'obaanukulamu yembeerayo ebintu bye tukola bulijjo birina engeri gye bikomawo mu bulamu bwaffe era okudda kwabyo kujja nga kuyita mu bantu abalala era olumu obulumi buyinza okuba obungi oba essanyu okuyitirira n'olwekyo kirungi okukola okusalawo okulungi nga tuli mu mukwano era nga tonyooma mbeera ya muntu mulala tekirina buzibu kwawukana na muntu ne weeyongerayo kubanga kye kiba ekituufu gy'oli naye olina okukikola mu ngeri etalumya mulala mwenna musobola okukkaanya okukomya embeera eriwo singa mukkaanya
nti kyemukola kyekituufu, so omu ku mmwe kumala gakola kike okulowooza nti ye mutuufu. Kino kireetera omulala okuwulira nti ddala ali mu nsobi. Ebiseera ebisinga tetumanya bulumi bwe tuyisizaamu muntu paka nga naffe babwe tuyisizaamu. Ate era tetutera kufuna ssanyu mu bantu ffe be tuliwa. Kituufu tulina okugoberera emitima gyaffe, naye ate tetulina kusiimuulira ku bantu balala bisooto. Buli lw'oyisa mu muntu omulala amaaso, naawe ekiseera kiba kijja kutuuka bayise mu bibyo amaaso. Ate gwe baleseewo tekitegeeza nti toli kimala eri omuntu oyo. Bintu bingi ebitufuula ab'enjawulo mu mbeera ez'omukwano n'okwagalana. Okulekawo tekitegeeza nti totuukiridde. Bwe tudda mu kunoonyereza kulaga nti tewali muntu ali 100 ku 100. Ffenna tuli 80 ku 100. Omwami wo oba omukyala wo oba omuntu wo ayinza okuba nga 2 g'otalina g'anoonya, naye nga tekitegeeza nti yakukyaye. Kati mukwano, obunafu bwo ge ga 2 go, amaanyi go kye 80 kyo. Ayinza okuba nga ekituufu kyanoonya ge ga 2 gali. Kambawo ekyokulabirako. Mukyala we ayinza okuba nga mulungi mu birala byonna naye nga mukyafu, nga naye ate omuwala oli omulala oba omukyala omulala ng'ate mubi mu byonna naye nga muyonjo. Baawo takukyaye, akwagala, naye ekizibu kiri kimu, oli mukyafu anoonyeza buyonjo. N'olwekyo jjukira nti abantu bayita mu bulamu bwaffe akaseera ke tutaasuubira okufuna essomo lye tutandifunye singa baasigala. Omuntu ne bw'agenda naye ate by'omuyigiddeko byo bisigala.